Okay. Abatulaba mwenna aba programu yaffe health sport obulamu nga tuli wano ku Twahirah online school, Twahirah charity organization. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Dr. Hanifah Naamala Sengendo, omusomesa wammwe ow'olubeerera. Bannange mwebale okubeera nti nno mwewaayo okulaba bye tubasomesa. Sheikh Ismail abadde ngamba nga tetunnatandika nti omanyi abantu abalaba buklips buno bali mu 1500 mweyongere kubanga ate nno nze mba nfunamu empeera ne Twahirah eba efunamu. Abaagala ebikwata ku Twahirah essimu ziizo zitambula awo wansi muziraba. Abaagala Dr. Hanifah Sengendo, Dr. Musawo waliwo neyampadde akanya akapya Dr. Musawo leero amannya gakunzita bampita eri mami Dr. Jajja Dr. Musawo, Dr. Batini. Mashallah. Ate nakyo nkyebaliza Allah okubeera nti mu society banzijayo ne bansikayo ne bantuuma erinnya. Mashallah, twebaze Allah. Bannange buli kaseera sikoowa kwebaza Allah olw'obulamu buno bw'atuwa. Nsaba Allah bye tugenda okwogera atubikule ebifuba tubeere nga tubitegeera nange abisomesa. Sheikh yansomesa nti Nabbi Musa alayhi salamu yasomeddwa ng'ebintu bikalubye. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. N'agisoma nti Allah amwanguyiza olulimi lwe alute n'ekifuba akibikule kubanga banne ebigambo biva mu kifuba biva ne bidda ku lulimi. Essimu eyange mami Dr. oba Dr. Musawo eri 0772750708. Ndi wano nga stepping stone doctor nga tukwataganira wamu ne Twahirah okubeera nti no tusomesa banna ebino ebintu mulaba tubizza mu Luganda ne twogera ekiriwo. Kati ku programu yaffe n'ey'ebyobulamu mukimanyi bulungi. Alhamdulillah tuli mu nnaku zino 10 bamashahu batusomesezza nti Allah ayagala nnyo ennaku zino 10. Kakati ffe aboogera ku byobulamu ennaku zino 10 tubigatta tutya ne tubanga tuli mu ddiini naye ng'ate tuli ku byabulamu. Ennaku 10 n'obulamu bwo, ennaku 10 n'ebyobulamu gwe gw'omulamwa, ennaku 10 mu mwezi guno ogwa Dhulhijja. Nange nno ninako emmanyiika nti seeka wa Twahirah. Kakati mwe abatasoma mumanyi nti Twahirah etusomesa. Buli kaseera mbajjukiza abantu abamu mwebuzaabuza naye neebaza abantu abankubira ne baŋŋamba tuwe ku ssimu ya Twahirah naffe tufuuke student. Ate abamu bampise student wa Twahirah. Sikirinaamu kwekweka. I am a student of Twahirah online school. Nsoma ku ssaawa zino ndi ku surati Ghafir. Oba nno mukyali awo. Bwe ngisoma bwe ngiddamu ne ngivuunula ne ndabako ku tafsiri Sheikh nanzizaayo. Bannange okusoma kya bulamu. Kubanga seeka agenda naŋŋamba nti ggumiza nnuuno eriko shadda gikwate ku lulimi. Olaba ekyo kyonna kikwatagana n'obulamu. Kakati nga omulamwa gwaffe twogera ku nnaku zino 10 n'ebyobulamu. Allah subhanahu wa ta'ala nga atwagala nnyo bannange. Katonda atwagala. Can you imagine twakava mu Ramadan ne batukubiriza bannange okusiiba ekiro, hadithi ne manyo okusaala ekiro, kola ibada ekiro, musuukuka ekiro, mulimu n'ekiro kimu kirimu emyezi 83, emyezi 10 gy'emyaka 83, you know, emyezi 10 ekiro kati Allah amanya abaddu be n'agamba kakati ate katuteerewo emisana. Can you imagine engeri Allah gy'ayagala tuyingire ejjana? Allah amanyi wali abagayaavu b'ekiro, Allah n'atuteerawo emisana nti ate mu misana gw'atayagala kuzukka kiro kakati emisana weenyagire. Ennaku zino 10 n'ebyobulamu kintu kikulu. Lwaki? Kubanga kulimu okusiiba. Muddeeyo munoonye Twahirah bw'obutambi mu bukebere. Twahirah twayogera ku kusiiba era mbadde nsaba Sheikh Ismail muddeemu ate musindike obutambi obwo bwogera ku kusiiba. Lwaki? Zino ennaku 10 ibada emu kusiiba. Oli maama, oli mukyalo, oli mwana,
gobeera otyawo ng'ogamba nti era nze anti nasiiba ramadhani eri wajibu. Munnange ebiri wajibu ebyetteeka bino bya sunna naye biringa ebimu ebiyingira mu sunnati mukaada nga bw'olaba olunaku lwa yaumul arafa nti sunna kumpi eringa faradha gwe toyagala kwenyagira ku mpeera. Olunaku ennaku 10 zonna zikuyite oleme n'okusiiba olunaku olwa yaumul arafa. Olunaku abantu lwe bayimirira mu lusenyu ffenna mwe tugenda okuyimirira ku lunaku olwa yaumul zina ennaku nnyingi olunaku olw'okuyimirira yaumul qiyama olw'okuyimirira mu lusenyu. Bannange ebyo byonna bya bulamu bitya twayogera obulungi bw'okusiiba n'obulamu. Kati nga tulidde emmere nze personal enno nagenda ne ŋŋamba bannange Monday Thursday n'ennaku enjeru ogirondeka n'akava mu kisiibo n'enkoona emmere nagenze okulaba nga seeko kilo 5 Allah n'andeetera ennaku 10 kati zino ennaku 10 nga bwe nnyongeza imaani yange mmanyi ne mu bulamu ze personal enfuna mu ntya endya yange eri controlled kati okuva lwe nalidde ddaku sinnaddamu naye ng'okuva wali mu kisiibo kati senga naakalya erindazi limpoomera ennaku zino kabalagala tukyayo tutwo tuli spiced naye kati ntunywa ku futaali naddaaku. Kitegeeza mu byobulamu tufuna kugamba ye bannange Allah ono nja kubuuza sheehi ekitegeeza Allah buli kaseera aba ayagala twekyekinge mu byobulamu ng'oggyeko imaani eno erinnya obwedda ndikwazikaali okimanyi Allah atwagala ayagala tubeere balamu. Nze mazima gennyini okuva lwe twava mu kisiibo nkugambye ennaku enjeru manya Monday Thursday mbadde mbiddewo jinga Allah nanzuukusa antadde mu nnaku zino 10 naye Twahirah mwebale okuteekawo puroguramu eno kubanga olaba bwe neeyogerako osanga wali alinga nze ng'agamba banne nze mbadde nga Dr. Musawo nange mbadde sisiibangako naye ennaku 10 zinnyambye. Muddeeyo mulabe obutambi bwaffe obw'omugaso kw'okusiiba kubanga era gyonna tugifunamu. Allah atwagala. Ekyokubiri omugaso oguli mu myezi gino nga ffe tugatta n'ebyobulamu kubanga babasheehi batusomesa mu ngeri y'eddiini. Kati nze Dr. Hanifah Sengendo the stepping stone doctor mbasomesa mu ngeri y'ebyobulamu. Okimanyi basheehi batugambye tusaale buli sunna gyeri. Zonna zisunna zikabliya zibadiya ezo muzimanyi zenne ezo nziyigira ku Twahirah. Sunna zonna eza subuhi eza dhuhuri before and after aswiri tekuli sunna yaako magaribi after ishai before and after naye ng'ate waliyo sunna endala nyingi. Sunna oz'okwebaza gwe beeraawo ng'omanye ebiseera ebitali byakusaala obimanyi beeraawo osabe ogambe Allah nkwebaza olw'abaana bange eyo bagiyita sunna ey'okwebaza. Beeraawo weebaze Allah olw'okuyisa mu kizibu. Zaalayo sunna eya riziki Allah nsaba onyongeze riziki gattako ti riziki ey'emirembe. Wallahi waliyo riziki etakuwa mirembe. Ebyo nno byonna mbiyikira ku Twahirah. Abula Twahirah nebaza Allah okumpangaza nembeeranga nina ebintu byenkoze wallahi bye nali sikola naye ng'ate mbiyize biyizi lwakusoma ndi muyizi ku Twahirah munfuna bulungi. Kaakati zonna sunna basheehi ze batugambye okusaala nze mami dokita oba Dr. Musawo oba Twahirah Musawo nkirenta atya ku bulamu buli lwe tusaala twagamba tuba tukola exercise. What a beautiful exercise that we have during these 10 days. Eyo exercise etuyamba nnyo mu bulamu. Tumanyi Uganda y'emu ku nsi ezirina endwadde nnyingi eziva mu bantu okubeera nti nno tebakola dduyiro tebakola exercise ne tuwoza siina budde siina gagenda mu gym. Kaakati obudde bw'olina nga obeesinze kuzina ennaku 10 ng'osaala sunna zonna. Of course faradha zo sijja kugamba era bulijjo ozisaala naye Allah akwongedde muti mu kiseera kino saala sunna zonna naye tojja kusoma kukoma kufuna mpeera za akhira. Wallahi Allah atuwaamu n'empeera z'oku nsi kuno atya tuli mu bulamu. Buli lwokola bwoti ebiyungo okutamye wansi nababuulira nti okimanyi bw'oteeka omutwe gwo wansi ku ttaka it is scientifically proven you are earthing your brain.
twagamba abawumeme bakozesa earth wire asing nagamba mpa aseeyo mpa asi road aba ategeeza earth road the earth wire amasanyalaze galeke kushokinga okimanyi Allah nti ffe yakituwa tu athinga tuteeka emitwe gyaffe obwongo ne tubukyajinga mu kyajinga ennungi. Allahu akbar, wallahi Allah atwagala. Obadde okimanyi nti ofunamu mu nnaku zino 10 ofunamu otya senga oyongedde okufuba saala zisunna okole edduyiro. Shehi wange owa Twahirah n'abalala babadde bansomesa ne baŋŋamba nti omulimu omulala Allah gwasinga okwagala mu zino ennaku 10 ku saddaaka. Subhanallah, okimanyi nti twayogera ku bulamu ne tugamba nti obulamu kitegeeza ki definition bw'oba onnyonnyola obulamu kyeki kwe kubeera nti omubiri gwo ebirowoozo byo enkola yo naye naddala kati njagala ebirowoozo byo n'entebenkerayo oli mutebenkevu. Okimanyi wallahi bw'osaddaaka oba mutebenkevu. Nze nina essomero Kisasi College School naye nagambye tebindeka nkwatayo mutwalo gwange ogwo gumu 2 abaana bagula meloni abaana abasiiba 10 buli omu ng'ali akka meloni naye omanyi nti ebiri egyo olukubi batugaana okwewana naye kati ndi mu kusomesa bagezesa by the way kubaawa example naye omanyi nti buli mwana aluma kameroni awo nze bwe mpaayo ebiri gyange oba 10 oba 10 omanyi nina kyenfuna muli mu mutima nina engeri gyenfulira ne ŋŋamba ayi Allah mpaddeyo era nze ŋŋamba nze tonjogera saagala kuntegeera mpaddeyo kati gwali awo gula ekiwagu ky'eryenvu 5,100 gula amazzi genda ne ku muziki oba tosobodde gula amazzi gwe beerawo nga gwasituka okusaavinga bye baleese gwe tomanyi na kutabula buugi oba bali ku muzikiti bafumba buugi gwe saddaakayo ebeere mu kutabula obuugi oba oyina ebikopo bigule babinyweremu eyo yonna saddaaka you know olina sukaali awaka olina olugoye awaka by the way nzijukidde abatwahira tuyina we tukuŋŋaanyiza engoye sabbuuni manya bikopo buli kimu gwe kyotakozesa oba kyokozesa naye ng'oyagala okisaddaaka nabagamba mubindeetere nze essimu yange 07727507 oba 07050708 mubindeetere wano ku Kisasi College School abamu muti ogamba nti oba ekijabijo wala naye musobola mmwe kennyini obitwala ekijabijo Kisasi College School kumpi wano kasita obisiba gamba nti bintu bya Dr. Hanifah Sengendo bajja kubindeetera bannange kiyitibwa okusaddaaka mu kitwale nti mu bulamu tufunamu your health well-being because the way you are feeling that is part of health engeri gy'owuliramu nga ogenze ku ssaawa ey'okusibulukuka n'okwata ekiwagu ky'eryenvu n'okiwa abantu bameka abalya kandiizi okimanyi ekyo kikuzza obulamu bannange tuleke kutwala bintu bino ffe Allah yatwagala Allah yatulondamu bayithawe guno gwe mulembe ogusinga nzijukidde ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe mulembe ogusinga bayithawe nayize n'okuyiga nti omanyi nti n'ebinyonyi n'ebintu bingi Allah bye yatonda nabyo biri ummati bina umma zaabwe nabirabye mu Surat An'am mugikebere awo 3:6 awo fe omulembe gwaffe Allah yatwagala ya Rabbi n'ayitiriza kubanga bino byonna bikusembeza kumpi ne Allah ofunamu naye ne ku nsi kuno laba ya omuntu oyo gw'owonyezza enjala kyokka ate Allah n'atugamba nti oli gw'osiibuludde afuna empeera ze ez'okusiba ate naawe n'ofuna zonna n'ogattamu ez'okusiibazo naye ate n'ogattamu n'ez'okubeera nti nno ofunye ekyo ekyokubeera that you have contributed to helping someone who is underserved, someone who is vulnerable. Bannange tuli mu programu yaffe obulamu wano ku Twahirah health sport. Twahirah obulamu health sport ekyo tukikwataganya nnyo n'obulamu okusaddaaka mukazi munnange mwami taata naffe abaana we should encourage our children tuyina okwencouraging abaana baffe okubeera nti basaddaaka mwe mukimanyi nti waliwo abaana abatamanyi nti mu nsi wali abeetaavu bonna abaana abamu tebakima
wawoka buli kimu ekiri agula buguzi firiji olugoye bikyawandiika lisiti tamanyi nti wali atalina na lugoye tamanyi nti waliwo anoonya ekintu ekitimu toilet paper subhanallah tamanyi nti nze mutabani wange 9 years suhan I think bagenda ne balambula one of the vulnerable areas nangamba mami do you know there are people who cannot walk mami do you know there are people who don't have sugar nga ye yali takimanyi mu bulamu bye paka myaka gye 8 takimanyi tuwaliwo abantu abagala sukaali nga tebamulina yakiyiga buyizi kati gwe bwoba toyigiriza mwana wo toyigiriza baana bo bavubuka bayina engatto nnyingi zireeyo muzitwale ku Twahirah bayina engoye ziriyo uniform z'abalekawo muzitwale ku Twahirah ezo ensonga 3 sofa ze twakwogera Allah ze yatuteera mu nnaku zino 10 naye ng'oggyeko ekyeddiini mu bulamu tufunamu tutya tufunamu emigaso gy'okusiiba ekyokubiri tufunyeemu emigaso ejja ibadaati endala ze tukola nga okusaala sunna ez'enjawulo buli lwe tusaala sunna ez'enjawulo we are doing exercise tufunyeemu omugaso omulala ogwa saddaaka buli lw'osaddaaka you are contributing to your health kubanga ofuna muli essanyu ofuna ekintu ekikuvaako n'ogamba bambi mpaddeyo omugaso omulala okimanyi muzina ennaku 10 basheehi batukubiriza nnyo okuddako mu busonda twesabireko twerowoozeeko twongeremu amaanyi mu kusaba ffe mu lusawo ne tuyita mid time in the area of religion that is mid time meditation how many of us meditate abantu bameka abadda mu kasonda ebbali ne beerowoozaako ne balowooza ku bulamu bwabwe ne balowooza ku ddiini yaffe this is the time Allah has given us the opportunity subhanallah Allah has given us the opportunity to meditate oba obadde mu dduka n'emirimu batugambye kaakati emisana bw'osaala dhuhuri sigalawo eddakiika 10 okola otya odde ku zaadhikaari gwe n'ekigamba Allahu akbar tomanyi kyogera togamba simanyi kusoma Qur'an yenga Twahirah weeri lwaki ogamba nti simanyi kusoma Qur'an n'adhikaari zino zonna bazitusomesa naye gwe tomanyi nakugamba subhanallah n'ogamba oli busy muzina ennaku 10 why are you too busy it is time for you to meditate bannange tuli ku byabulamu meditate in the area of religion weerowoozeeko mu ngeri y'eddiini kino kyekiseera n'okuyiga practices ezimu ogambe nti bwe ziba muzina ennaku 10 nga nsobola okusaala sunna baadiya ne kabliya sunna nge swala tennaba sunna nge swala ewedde n'ensaala tahiyatul masjidi n'enzukuka n'ensaala ekiro zidduha n'enzisaala inshikaaka zonna n'enzikola ki n'enzisaala that meditation is so healthy tugamba abantu balina stress nabagamba mutabani wange yangamba mami P4 is the most P2 yali mu P2 mami P2 is the most difficult class I am stressed nti lwaki I am in exams kati you know naye naffe tuli mu bigezo ebyenjawulo omutabani wange yali mu bibuuzo ebya P2 ne bimu stressing anakiddamu ne mu P4 nangamba I'm stressed you know akati tuli stressed n'emirimu abaana bakadda mu masomero tuli stressed yidi etuuka tuli stressed emirimu bitabuse ebintu ebyenjawulo emisolo giringa emisolo ettooke lyali ligula 2 kati ligula 4 bannange ng'ebintu bitutwala process Allah atuwaddeyo akadde atugambye talina mulimu gw'ayagala nga mulimu gw'okolera mu nnaku temutabula nnaku si kiro de emisana wano get time and meditate funayo obudde weerowoozeeko mukazi munnange musajja munnange mwana wange ampuliriza Allah has given us the opportunity oba omaze swala oba omaze dhuhuri oba omaze ekijjukira olunaku olw'obusiraamu lutandika ku magaribi naye kati Allah wano ayogera ku kiro ku misana
kati okuva lw'osala subuhi oba oyingidde emisana okuva saa 11 subuhi eyingiddewo gwe n'ogamba toyinza kutuulaawo n'ogamba allahu akubaru 10 oba noddaawo ne weerowoozaako nti fe ekyokugamba nti kanziremu neebake kankole ki ebyo byonna wallahi bituleetera okubeera nti tudde eri Allah okulowooza ku banaku abali underprivileged okwerowoozaako meditate gwe kennyini. So me time is really very very important. Kyova olaba nti Allah coined it all ng'atugamba bannange mukimanyi nti abali underprivileged ekintu ng'akanyama kali ennyama bagiyita kanyama werazi gw'olina firiji ejjudde ennyama werazi nze kati ogamba onoga abanna temumpa nnyama mumpe bijanjaalo okimanyi waliyo omuntu ng'okuva ku yidi ewedde taddangamu kulya nnyama. Allah atugambye luno olunaku ng'oggyeko ebirala bye tusaddaaka musale ebisolo. Okusala ebisolo ye saddaaka entuufu si kusala bantu. Allah ate kyatuleetera atulaga nti bwe tugamba ekigambo saddaaka Allah ategeeza kusala bisolo. Mulekeraawo n'okukozesa ekigambo kyaffe mbu baasaddaasa omuntu. Saddaaka Allah fe atutegeeza kusaddaaka bisolo n'ebisolo bye tulina okusaddaaka n'abitumenyera. Bannange obusiraamu wallahi Qur'ani egamba nti nno terina kye yalekayo. Ekyo nakirabye mu Surat An'am nti Qur'ani yajjula eri mu sura endala nnyingi. Allah ekitabo Qur'ani yakijjuza ky'amazima ate tekiriimu kubuusabuusa. Kubanga Allah atugamba nange ngendeko eyo ate oba nsoma a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Sadaqa Allahu. Allah atugamba nti kino ekitabo kino Qur'ani la raiba fihi tekiriimu kubuusabuusa ate kirungamya. Eyo tugenzeeyo tutya tugenzeeyo nga twogera nti ekitabo Qur'ani kye kitugamba nti nno tusaddaake ne hadithi nyingi nnyo ezoogera ku saddaaka naye mu kitabo ekyo Allah atugambye tekiriimu kubuusabuusa. Kati gwe saddaaka omanyi ofunamu obulamu obulungi waliyo atalyanga kanyama subhanallah okuva lwe yatandika okuva lwe yava mu kisiibo Idil Fitiri sima yali ya April oba May myezi 4 talyanga kanyama naye Allah atugambye saddaaka ate n'atutemera mbo saddaaka niba n'obusiraamu buno nga bujjula kwegamba Allah era yamanya nti tuyinza ate okusaddaaka ate ne tutamanya ngeri yangaba. Allah n'atugamba sooka waali ali underprivileged. What a health initiative it is. Sooka ow'oyo gw'olaba omunaku naawe osigazeeko then owe n'abantu kababe bamulirwana. Shehe yangambye ne bamulirwana obawa ate obusiraamu bwayogera ku mulirwana eyo nayo iri mu ndala. Bannange buli kimu programu eno eyogera ku ennaku 10 n'obulamu naye nga tugezezzaako okulaba nti Allah bigendererwa ki ebirala ebiri mu bulamu bwaffe ate Allah bye yatuteerawo ffe bye tuba tetutegedde nti ku lunaku olwa Eid tugenda kusaddaaka ebisolo. Bwe tusaddaaka ate Allah era atuwadde guidance. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna Allah n'amubulira nti ate olina kusooka kuwa bano abali underprivileged abanaku abaava abanaku. Okimanyi nti omunaku amala omwaka nga talidde ku kibumba oba nsigo oba kigere oba mutwe gwa nte. Bagamba omutwe gw'ente guwooma nnyo mbu. Kaakati bannange tubeere nga tumanya nti ennaku zino 10 n'ebyobulamu baseeka batubuulidde nga bayita mu ddiini akhira naye ne ku nsi kuno tufunamu. Omuntu oyo atakumanyi bw'agamba nti bisimilahi akanyama kano nga kawoomye yi bannange akaceere kano yi biki wallahi ofunamu. N'olwekyo key message kye tufunamu ekikulu mu programu yaffe eno nti ennaku zino 10 zijjuddemu emigaso gy'ebyobulamu miyitirivu nga tugikolanga migaso gya ddiini giri prescribed naye nga kati tuyina programu yaffe eno ey'ebyobulamu tugezezzaako ogiyunga ku bulamu ennaku 10 namba
olw'ekkumi lwe lwa Eid nti naawe genda ng'osiibye naye banne omanye enjala bw'ekalakata enjala ekalakata naawe gifiiringeko. Waliwo ekirala mu nnaku zino okimanyi abagenda okusaddaaka temusala njala tetusala njala tetumwa kyenyi tetukola ebyo byonna ekyo nakyo kirimu ekikusike. Gwe ssebo buli kaseera muba ne ssente tugenda mu saaluuni enjala tuzisalira mu saaluuni biki Allah akugambye kyusaako ku bulamu bwo. If you are in the other side of the world how does it feel? Nze nina akaala wano kandi bubi naye okimanyi sisobola kasala naye ng'ate waliwo atalusala si lwakuba nti ayagala alowooza okgenda mu saaluuni talina sente ezigula ejjirita neirokata teziriiwo ejjirita z'ennaku zino mumanyi oyina gula paketi walla ng'oyina gula paketi simanya ya 2 simanya ya 100 okimanyi ezo sente nnyingi 2,000 kaakati nze feeling eyo gye nfuna ngira ne ngamba bannange bulijjo kituufu enjala kizibu enviiri fena abakyala abeerongoosa sisobola nakumwa kyenyi. How does it feel? You need to feel otherwise. You need to feel the other side of humanity. You know, abantu babeerawo ng'enjala ebaluma. Abantu babeerawo ng'ali awo ali mu dduka tafunangako budde bwerowoozaako. Allah akugambye funa obudde weerowoozeeko. Subhanallah, Allah otwagala. Programu yaffe eno ng'eggwa mpulira nga nange imaani yange erinye naye neeyanza Allah olw'ekyo. Programu yaffe eno ng'eggwa twagiyita health sport. Ebyobulamu tubyogedde naye nga tubeesinga ku nnaku zino 10. Abaagala ebisingawo layini zaffe zizo zitambula eza Twahirah naye nange kennyini waliwo oluse nno waliwo abambuuza naye Dr. Hanifah oli shekati. Siri shekati naye ndi student wa Twahirah oba bwe balimpa ebbaluwa eya shekati insha Allah asobola nayo gifuna. Siri shekati naye ninako akatono kemmanya ate obusiraamu bwatugamba buli waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi you know. So ekitono kyemmanyi bannange kino tukitwale nti Allah atuwadde another chance to do things that help our health. Mulaba abantu babadde mu dduyiro National Day of Exercise wali Kololo. Kakati ffe Allah atuwadde National Days. Subhanallah. Allah atuwadde National Days of Exercise. You are doing the exercises of fasting. You are doing the exercises of sadaqah. You are doing the exercises of self-meditation. You are doing exercises of doing many swalats as much as possible. Osale swalazo nyingi as much as you can. That is an opportunity from Allah. Tuyina olunaku lumu mu Uganda lwa exercise. Allah atuwadde ennaku zonna tubamu exercise. Naye ate tubamu n'ennaku ezikwata omumuli. Kati tutwale nti ng'oggyeko n'ekisiibo nagwo mumuli. Kakati ate Allah atuwadde endala ate n'azituwa misana. Bannange we are stressed, tuyina mental health illnesses. Nga tumaliriza mental health illnesses zijja lwaki omuntu tofunamu kadde kwerowoozaako. Naye Allah kati atuwadde muzine ennaku 10 atugambe emisana luno ng'otawaana ng'oggyeko ekiro emisana ng'otawaana funayo akadde weerowoozeeko. Kiyambako kendeeza stress. Abantu bangi mugamba muli stressed ennaku zizino 10. Ekinakendeeza ku stress kuddako you meditate. Okusaddaka kujja kukendeeza. Okusiiba kukendeeza stress. Okusuukuka n'osaala kubanga tebatugambye mu nnaku 10 ebyekiro tubireke. Ebyekiro tugenda nabyo. Naye emisana luno oba gw'ogamba Dr. Hanifah watuwa obulungi bw'okuzuukuka ekiro kaakati emisana Allah ataakuwadde emisana. Do it. Seize the moment. Tutera ogamba ku social media seize the moment. Allah atuwadde akadde kakwate. Tomanyi kiddako ya Rabbi. Nina omwazini gwe mmanyi Allah amusaasire zaidi najja nankumbi Sheikh yabadde amumbuulira. Mbutuufu akagaali kaamukubya omutwe ne gubetentuka. Just obeggulu bakwosajjo gw'okyassa okyatunula. Bannange ebirungi biggwa byokya. Dr. Hanifah Naamala Sengendo, the stepping stone doctor. Eno stepping stone mutunoonye
tubuulirira abavubuka naawe omuzadde omwana akusobodde alya biragalalagala ali ku kibaaba ali ku kitomutegeera misokoto mulwana muyomba ayina yatandise ebyokwegadda nga munoonye Dr. Hanifah Sengendo ku Stepping Stone platform tulina ofiisi ekisaasi n'ekiteetikka ku 0772750708 oba 0707500708. Sheikh Akram ne Sheikh Ismail mwebale nnyo okubeera nga munoonya ne mugamba nti Dr. Hanifah ebikuli mu mutwe obyo tofa nabyo kubanga manyi nenfiira wano obutambi bwange bugamba Dr. Hanifah wuuno. Nebaza Allah okumpa opportunity eno, nebaza Allah ateekewo Twahirah eyongere ekulaakulane ereete n'emisomo emirala mingi. Amazima niyandirabye Dr. Hanifah Sengendo naye kati mundaba bwenfiira wano manyi nti nno mujja kuteekako obutambi bwange muddemu mubuulirize muyige nze nfunemu empeera ku nsi ne ku akhira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.